Uganda ey'enkya. Abali ku mukutu tubeebaza okubeera nga mutugoberera ate mwebale kubeera nga mulaba n'obubaka bwe mutuwa feedback ku Uganda ey'enkya, mwebale kutugoberera. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Tukyali mu kiyongobero kakati sabbiiti eweze emu bukyanga Jakana Nadduli ava mu bulamu bwansi. Tukyayagala okudinga deep n'okwogera ku obulamu bwe nga bwe bubadde saako n'okugenda maaso okubategeeza mu maaso we tudda kiki kye tugenda okuzzaako kuba kyekikulu kati kuba ye omukulu yatuva ku maaso era tetusobola kugenda maaso ku lamentinga na kukola kutya naye ekikulu kati legacy oba omukululo gwalese tusobola tutya okugutwala mu maaso kyekikulu kati zempenda ze tulina okutema n'okutegeera family gyalese emabega eri eti ajjukira Jakana Nadduli yabadde n'abaana omuwendo gwe sitajja kumenya wano naye mu Buganda tukitegeerera mu nzikiriza yaabwe ey'obuyisiraamu omusajja tagererwa nzaalo naye ekikulu ky'abaana basigaddewo batya era tugenda kubakwata tutya n'okulaba nga at least tebabonaabona awatali kitaabwe. Kitaabwe yabadde buli kimu nga yalina okubeera nga aweerera ng'era omulimu bw'abadde agukoze ng'akyali ku nsi. Kulaba nga abaana basoma saako n'okulaba nga ebyetaago byonna ebyetaagisa bibaweebwa mu budde. Abaana abamu bali mu masomero era kyenategeddeko bantegeeza nti taamu ebadde wetubadde oba wagenza okufiira nga ensimbi zibadde tezinnaggwayo. Lwaki? Ekyo kiyinza okutegerekeka ku nze nga munnamawulire olw'ensonga nti akabanga ke yakwatibwamu twali ku siini naye naku z'omwezi nga 5 Septemba. Kati nkutracking okulaga how oba kityawe kisobola okusoboka nti Jakana Nadduli abaana abamu abadde mu ssomero fees z'okuba zali tezinnaggwayo olw'ensonga nti naku z'omwezi nga 5 Septemba abaana baali waka twabasangawo ne muganda wange Joseph wa kamera gwe tutera okukola naye twabasangawo ewaka era baali tebannadda ku ssomero. So ffe nga bannamawulire nze that's my report. We observed that and we confirmed that abaana baali bakyalo ennaku z'omwezi nga 5 yadde nga before oba ennaku abaana wiiki ndowooza ng'emu emabega nzijukira bulungi ndowooza baali bazzeemu. Yes, baali bazzeemu a week before. So ensimbi ezaali ze yali alina ezimu ku ezo ze yatugamba nti ku CMI we yagenda nazo $9,000,000 tezamuddizibwa. At the end of the day ze zimu ku ezo zaali zina n'okukola fees oba okutwalibwa nga fees. He spent incommunicado oba yamala ebbanga erisuka mu nnaku 15 14 fortnight 17 ng'ali mu kkomera oba ng'ali mu nkomyo. So kisoboka okubeera nga waviide mulamu bw'ensi olw'okusoomoozebwa okubaddewo nga fees zibadde tezinnaggwayo. So kye kimu ku ekyo update gye nafunye naye okwongera okuttaanya ku nsonga zino n'okwogera ku kiki ekiriwo embeera eri etya ewaka saako n'abaana embeera gye balimu na byonna kuba twakabala ennaku ziri kakati wiiki emu gye twakabala nga Jakana ali mu ttaka. Ngenda kuwayamuuko ne Lule Abdul. Yes, yali omukulu ono wankizo nnyo oba obuvubuka ono wankizo nnyo olw'ensonga mu mwezi ogwokusatu yafuna akabenje ne Jakana Nadduli era wankizo okutuwa ekifaananyi okutusiigira ekifaananyi oba okututegeeza kiki ekiriwo n'ekigenda mu maaso. Lule nja kusaba osooke olamuse kuba tulaba naye embeera eri etya simanyi bwe weewulira bukyanga Jakana ava mu bulamu bw'ensi nesooka olamuse kuba tulaba tutandikira awo. Bakama baffe amannya agange yenze Lule Abdul Swabul. Ombuuzizza embeera eri etya yes okuva Jakana yava mu bulamu bw'ensi. Ekituufu mu mbeera y'okubeerawo kiba kiyongobero kye tuyina. Okay. N'okuba nti tumisinga omuntu gwe twabeeranga naye buli kaseera. Embeera siyinza kugamba nti embeera nnungi n'akateni. Embeera yakubeera mu kiyongobero ne tubeera awo nga tetubitegeera. Kitegeera. Mu mbeera gy'ombuuliza tuliwo tutya tubeerawo tutya mu eno embeera. Kuba ekyo kikulu nnyo nti kye namanyako nti Jakana obadde otambula naye obadde kwegamba mubadde ku lusegerega ye buli kimu gy'oli. Bwe kityo bwe kiri Jakana yabadde buli kimu kyange nga ne bwe mbasiridde kyankyanga tampadde ssente nsobola okimisinga n'ate omukubira ne mugamba saalidde ng'asobola okumpa. olwaleero nsobola okuwulira obubi olwokuba nti taliiwo nti ne bwe nkuba essimu ye manyi
munyo gigezaako bambi nga neerabidde neŋŋamba takyasobola gikwata. Kati embeera eriwo ekituufu kye njagala okulaga nti mbi nnyo bwe tugatta ennaku n'embeera eriwo ate kati ffe tuli bubi nnyo 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 nnyo. Osanga ate senga ebadde ennaku ng'ebisigadde bibadde bisobola okubeerawo kuba kati kugamba tulina mmere ekyokulya ekituufu kyo kyakunoonya bunoonya. Awo okusula tuyinza okuba tugenda kusigala ewa Jakana tekisoboka kuba kati essaawa zino nze wendi sobola kugamba nti ngenda kubeera wali n'omukyala ayinza okugamba nti ngenda labirira abaana ba Jakana maama w'abaana olw'ensonga okubeerawo era kuba kuzibu. Sigamba nti tulina emirimu gye tubadde tukola ffe egituwa wabula teyabadde akola nga yatuwa. Yensonga lwaki tubadde tuwangadde mu buli kimu era nga buli kimu tukitambuza babiri nga tulina bukakkamu na bugumiikiriza nti Katonda wali watusumuludde tulyeyagala naye agenza okugenda oluusi ebiruubirirwa ne tubadde tusuubira naye tunaba bituukako ne tusigala nga teffe tusigadde mu bbanga naye tulina wakudde tuli awo tulinga bamasiikiini abali awo bakyetwala batalina bwe tudda. Olwaleero nze muzeyi Hajji jjajja wange nesiyinza kukakasa nti nsobola okugenda ewa Hajji buli kanaku nga nina kye neetaaga. Apaana nange neetwala okuba nti nsobola okwetakulira ojja kwogerako nnyo neetaaga okuba nti nsobola okwetakulira newankubadde nga siina ntandise nti okwetakulira. Ate mu mbeera y'obulamu Jakana gye yandikamu nsobola okugamba nti yabadde musawo wange ku lw'ensonga nze mbadde ngenda bugenzi mu ddwaliro ne ŋŋamba omusawo kino kyetaaga bwe kiti kino kindi bwe kiti kati ye n'akola ne simanya kigenda twala ki. Nomugamba nti musawo mpulira mubi bwe nti ne bakolako Jakana byazimanya. So wakati n'akaseera kano okyalina okudda mu ddwaliro si bwe guli? Of course sina okugenda mu ddwaliro kuba zino enkovu zimpisiza ddala bubi nnyo. Kati waliwo empiso gye babadde bankuba mbadde njiddamu nkya ku lunaku olwokuna ennaku z'omwezi abiri nga nnya mbadde njiddamu nkya nga nnya November. Tubaye tugendanga ne Jakana nga ntula mu motoka ne ŋŋenda n'ennyonnyola omusawo ye n'ankuba empiso simanya kiddako. Olwaleero sinaba kumanya nti ngenda kukola nti okugenda okunkuba empiso eyo. Nina n'ebinnuma byennyininyini kuba nze kennyininyini sisobola kuddamu kusitula ebintu by'amaanyi sinaba kutuuka bikola akabenje kali erike wafuna naye newe negezaako bwengezaako gamba nti kale kangezeemu zino enkovu ze banteekako mpulira nga nninga azisitula ali mu kuziggyako ate nga zinsiwa nnyo nga zinnuma nnyo. Kati n'emirimu egy'amaanyi tuyinza okuzoganyizaamu tugamba nti nagenze nenkola ebicuba we bati nagyo sinnabatuuka gikola. Kati embeera ekituufu nzibu kuba obujjanjabi ekituufu nkyabwetaaga n'eddagala lyenkozesa nekino ekigere kyennyininyini era alina okungulira akagatto akakwata ennyama eyo okugikuŋŋanya ereme kuba ng'ezimba ku kigere nakaba tannaba kanfunira kwegamba embeera nyinza obutakunnyonnyola kulaga kifaananyi kiki kituufu kirimu naye ekigambo ekirimu ekyangu kiri kimu nti tetuli bulungi n'akatono. Abaana bali mu mbeera ki abasigadde emabega? Abaana ba Jakana bazaala embeera gye balimu ekituufu ya bulumi naye ate kyo kyazze lubeerera. Jakana yagenze tagenda kudda. Bategedde abato ne batannaba kutegeera banategeera bakuze naye kati abaliwo abakulukuluko engeri gye babadde basoma eddiini bakitegedde kati bazzeeyo ku masomero okuddamu okusoma. Bazzeeyo naye era mu mbeera yakunyigirizibwa kuba nti bakuze ne taata. Essaawa zino eno simanyi bawulira batyo okuba nti taata waabwe taliiwo ate nga buli kaseera yabadde taata. Simanyi bagenda wulira batya naye ate mpulira mu nze neewadde omulimu ne ŋŋamba akatono ke nnina era avuga omukwano gwenja okusheyalinga nabo gwenja osigala nga nkwatagana nabo tulabe nga tuyita mu mbeera yonna paka Katonda wanaatugumya. Jakana abadde asoma Bayibuli ng'agamba talibaleka nga temulina ki nga tabalekedde mubeezi. Osanga naffe Katonda natufunira omubeezi nasobola otambulira mu mbeera waatali naye ng'essaawa yakakati mu ntandikwa mu butuufu kizibu.
muganda ngero abaana ababadde basoma bali bameka adde basoma era kuba ekintu kino tukikola nti tukimanyi nti kakati fe abalina okuyimirirawo ku lwa Jakana Nadduli okulaba nga n'abaana baneeno tugenda mu maaso okubeera nga tubaweere babayo omuzira kisowa abantu abali bonna abatulaba basobola okugamba katwekwate tusobole okubeera nga fees zo tuzisasa. Abaana abadde basoma bali bameka era oyinza okumanyako oba omwene ogubadde guba bangi ogwa fees? Abaana abasoma kansooke kwogera muwendo gwe twakalabako ogw'abaana abaliwo. Twakalabako abaana 6. Siyinza kwogera muwendo nti guli bwe guti tetumanyi abakyajja. In case gye bali yes, in case yeah. Kati twakalabako abaana 6. Abaana bali 4 abasoma. Okay. Kuliko Hassani owa P7, ne kubeerako Salima owa P4, ne kubeerako Ali owa P1, ne kubeerako muto bamuyita abadde Mayungwe ne kati yafuuse Jakana Nadduli erinnya muzeeri yamuwadde kuba Jakana bayita nabakuzaalayo linnya lye ye ate wa top class. Kati bali abalala ababiri bali mu age y'emu mwaka gumu na kitundu tebana batandika kusoma bakyali bato. Abaana abaliwo naye ye Mayungwe mbadde sinategeera kuba kati amasomero geejigali ag'enjawulo abadde wabeera maama we naye ate kati banene bwe Salima be mbadde nsinga okumanya nti Salima abadde asasula ttamu 9,000. Buli ttaamu. Yes, kati badde bamukamuweerayo 5,000 n'asigala nga bangi 4,000. Kati Hassan abadde asasula kakadde kamu ng'eyalwa P7 kamu ne 2,000. Kati bawayo 2,000. Kamu 2 oba 2. Kamu ne 2,000. Kati bawayo 5 ne basigala nga mubajja 5,000 mwezi mwebiri kati ji 9,000 mwebiri egibanjibwa abaana abo. Ngate nga Hassan ttaamu eno agenda kola bibuuzo. Wabula simanyi mwezi gwego sipiidi y'okusasula egenda kufaanagana kuba tebatugambye balina okendeeza ku ttaamu olw'embeera y'ekirwadde. Kati awo wayinza okuba nga wakyaliwo obweraliikirivu naye kyenkakasa nti muzeeyi ayisobola oba naakimala n'ayogera ne bakulu banne oba nabano nga basobodde tubasaba kyekituufu tubasaba buyambi batuyambeko mu kuvaawo kwa Jakana naffe tutandika osituukirako awo osanga tuneetengerera naye singa muba mutusooseemu ne mutuyambako ne tulyoka tunoonya okwetengerera. Akaseera kano kuba Jakana wagenza okufera nga yantegeeza nti ebiwundu bya accident bibadde olumu nga teyeebaka abadde abulwa otulo kwegamba nga memories zikomawo nga kizibu nnyo okufuna otulo. Ebiwundu byakuyisa luteera accident yakuyisa eti? Ekituufu ku nsonga z'okubula otulo nze nasooka omukubira essimu ekyo nga njagala kwebuuza oba yeebase ngenda okulaba nkutte ne ngamba ekituufu ffenna otulo tutubula nange nsobola okusula nga ntunula naye nga sigambye mbu saagala kwebaka nga yetala nzijjeko ne TV njijjeko ne ngamba kanneebike neebake ne bukya nga ndi bwe nti ne nga ne sijja kubeera ku ssimu oluusi ngenda okulaba seebaka nenzira ku ssimu yange nenyiga. Ekituufu siyinza kulimba akakodyo kavaawo lwaki tesifuna tulo naye nabuuzako ne ngamba lwaki sifuna tulo ne bagamba mbu gundi gwe bankubanga omungi California alwawo okugwa mu mubiri nze oluusi ate waliwo neebaka nengugumuka bugumusi nenzuuka nga neekanga kugamba ate ye embeera yo weeri ekituufu ate nga si nnungi. Ng'ogyeko ekyokubulwa otulo birala ki accident byakutuusaako ebiwundu ebyo n'ogamba nti tokyali kyekimu okuva bw'ova mu accident? Ekituufu nina enkovu eziraga nti nina accident naye n'enkovu nazo ziruma. Naye enkovu ziruma si nnyangu enkovu zazo ziruma kubanga te waliwo wenagenda mu ddwaliro ne ngamba ne enkovu ate nga zo zimpitiriddeko newankubadde zibika ku mubiri ne baŋŋamba nti munda zikyawona zino engeri ze bateekako obuteesi munda zikyahiiringa kuba ziyinza okusiibwa nze sibeera mu musana mungi ate sibeera mu bunnyogovu bungi mbeera mu mbeera eri awo erinnomo obunnyogovu obungi mpulira nga bino biringa ebikutte ayisi nga binnuma nnyo ate mbeera omusana omungi nga gwaseeko aye nabyo ne binnuma nnyo okusingira ddala ekituufu accident tayinza kuleka kyekimu nze waliwo ne bisasobola kukola byengenda ne ngamba ye nenekanga bwekanzi ekituufu accident namushooku mu mubiri nebisasobola kwogera kuba ate waliwo bikwasa ensonyi nti nagezaako okugenda n'omuwala nebwetukomaawo olule
kagamba accident ebiwundu kagamba it's too much iri beyond kyo yes obulamu tebukyali kyekimu ekituufu osobola n'okugamba omuntu nti ndi mu mbeera bweti nga nali mu mbeera bweti yes naye ekituufu accident aye teyandeka kyekimu yankola bubi kyekituufu kuba ate ebisagadde yani bigenze nabyo naye naye ate omusawo yamala nannyonnyola nti eyeringa shock tosobola okufuna eddagala nekitereera newankubadde tubadde tunaba kufuna eddagala nga nekojja sinakimunnyonnyola engeri naye gyabadde omulwadde nga waliwo byesasobola kumutuumako kubanga naye alina paini ate alina obuvunaanyizibwa kati ngaoluusi nange bimu nsobola okusiga neŋŋamba naye yazza musango okubanga tuli naye neŋŋamba ate bisigadde kansooka ensirike nga ndowooza essaawa yonna nsobola okutuuka nempulira nga nsobola okyesitulira ekyokutya n'okwekengeera abantu oba nakyo okubeera kuba fe abamu tukola emirimu gino egy'amawulire waliwo situation gy'otuuka nga omuntu oba gobadde oli naye nga bamutidde mu nsonga za byabufuzi n'obeera mu kutya n'okola kutya ekyo tokirinaako kuba kabenje mwakafuna mwenna ate era ye nakkiriza nti oba naawe nokkiriza nti kaali kapange we tujja okujja mu maaso awo okutya tekukubuutikira n'ogaa nti n'ennaku zino oyinza okuba entambula z'obu kiri kiti ekyo kyensinga okukkiriza kitwaliko ne Jakana muyinza okuba mutulabe twegasse mu biseera bya kabenje naye wajjiranga ewaka nga tunaba kugenda mu accident wabeeranga ffenna ndowooza yes bulungi nnyo kati embeera eyo buli mbeera eyajja twagyogerangako twagisuubira ti senga embeera budde butuukawe buti kati emabegako kankujjukizeemu twabeerako awo kansookere wano obakubira mu mawulire nti ababise Museveni oba mukubira mu Lumbuye ne Pengepenge ekituufu twalinga mu kutya kati nali sobola kubeera mu gundi eyo naye mukuba nti mu lunaku namukubiranga esimu tugamba nti omuntu abadde akukubira esimu likana okusobola omuntu wake basobola otulakinga okuva ku ye ne bajja bakufuna kati mubeera nga tulina kubeera mu babiri okubeera mu bino ebintu ne Jakana sigamba nti nalina mwesibako naye ate omutima gwandimu ogwo ekyo kyakola era nga nkyagala nga simwesibako bwesibi nga nekituukawo sobola kugamba nti ensobi ya Jakana naye twasulanga ku nsiko twagendanga tuteeka bisleeping bag mu motoka ne tuvuga emmotoka nga bavudde ewaka ne tugenda tusula ku nsiko ne tukomawo ku makya nga abalina gye bavadde kati kugamba mu kaseera ako we baagamba nti yali omu ku ku baabika Museveni bamunoonyanga n'amasasi kati tumanya nti bagenda mukuba amasasi oba kumusiba ne tudduka ntandika okwekengera ne tutandika okwekweka tosobola kubeerawo nga maze okubagulizaako ne tutandika okwekweka kati embeera eno egenza okujjawo ya accident yes nga tusuubira nti basobola okutukola ekintu ekyenjawulo naye nga tusuubira mu mbeera ki kati olwokuba nti twali tusuubira omutima olowooza kyatwala bbanga ki accident eyo okugwawo after ebyamawulire byayita nti ne mutabani wa Nadduli yabise Museveni tebawummula kuba kati nze nkulagiddeko ensi kyeyamanya naye nga waliwo n'ebyajjanga naye nga tewali ewaata ensonga naye bakugambagambye nti abaaye waliwo embeera etambula bweti mwali badde mwegendereza bwe muti kati netandika okubeera awo mukubanga twabeera mu kutya ate n'emitima twagimanyiza netuguma netugumira embeera eddako nti bayinza otufunira mu mbeera endala tumanya kati nga tutambulira ku piki tugezaako kwagala kubuzaabuza olusi ntambula kuba emmotoka gyetwali tutambuliramu oludi nga bagimanyi kati nga wetubeera ku piki tulowooza tuwekwese kumba omuntu era atugoberera era agezezaako tutegeera kitutamanya nnyo kati awo ku piki oba tukubira naye nga twegambanga kati mwali mumaze ebbanga mutambulira mu kwekengera n'okutya kati bwe twafuna accident era nzi navaako ewiiki zaali bbiri ne mu kuvaako era nagenda nga nzirako wenvaako kati bwe naddako nagamba nti tufunye accident ne ngenda ku kitanda kye kuba tiyafiringa sorry nti nibadde n'omwana tinayafunye bubi kati nga obulumi bwabwerabidde ali ku lumu bwange nga ne mugamba nkubuulire eno embeera gye tulimu twagimanya ekibanga kyazze batukwasiza bukwasi ekituufu embeera netugumya okuba nga kyaliwo tukina kulaba ekityo embeera y'okwekengera gy'ombuuzizza weekengera otya oba oliwo otya ekituufu ebbanga lyonna tubadde mu kwekengera nyinza okuba namanyire okwekengera si kipya gy'oli si kipya namanyire okwekengera kwebbanga lyonna tubadde mu kwekengera kati kuŋŋamba nti ntambula ntya ndimu okukkiriza ne Katonda nti kyabaleese ne bwoba ntusobola kijjawo gwe ne bwoba oteeseteese enkwezo nga tezigenda kuyitawo
muga Katonda oba ofiiridde bwereere. Katonda yenna nyini nkwe, yenna nyini buli kimu, yenna nyini buyinza bakutuusa buli kintu ku buli kimu. Kati nze toyinza kuŋŋamba nti bakutiisatiisa simanya ate weekweke neekwekewo gye batamanyi, mbeerewo gye batamanyi. Obula ntambuza bulamu bwange bwalina obutambuza, ekirijjawo kyonna kyonna kakasa nti kijja kujja olwa mukono gwa muntu, kijja kuba ku lwa Katonda era kiba kyakuntuukako. Sirina bwe ngenda kwekweka, sirina bwe ngenda neekengera kyekituufu, naye si tekigenda kuntuukako mu mbeera yonna. Ensonga lwaki ngenda kukubuuza ebimu ku bya accidents bwe tuba tunoonyereza eno mu mawulire, tunoonyereza ddala ekibondo oba ekizibu kwe kiva. Jakana Nadduli nga tanafuna kabenji yali normal person ng'ovuddeko ebyokubeera nga alina threats oba okumunoonya n'okukola kutya. Ebyaliwo allegations ezzalwa byali bimujwetekako. Naye njagala tutandikire ebimu abamu bakkiriza nti accident ye kanaaluzaala. Era obanga weegendereza singa si kabenje si kyo oyinza ogamba nti yandibadde akyalinawo omuntu nga ovudde eri ng'ojja ogawerera 222 bwamutambulidde. Olunaku olwali lutya kuba nina ensonga zenjagala okudrivinga tu abamu ze balina okutegeera olwa accident. Yes, olunaku lwatambula lutya olunaku olwo then tujje nga tutambula mpola paka wavidde mu bulamu bw'ensi. Olunaku olwo lwabatambulira lutya era osobola tuyisaamu ku bimu ebyaliwo ku lunaku olwo? Ku makya bwe twali tukeera ng'agenda e Kampala. Ennaku z'omwezi osozijjukira? Ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogwokusatu. Olunaku lwali lwakuna ku ssaawa 6. Nembyerabira. Kakati tuli ewaka bamukubira amasimu gesaamanya nti n'emirimu gye bamugamba okukola. Aŋŋamba naye kansooke wa muzeeyi nzije tukole ki? Tugenda ŋŋamba naye obudde bungenzeeko kankozese piki ŋŋende oba ng'oyagala kujja kubanga nze natambulanga naye naye nga nange oluusi nna binnonye mu kibuga agenze mu kibuga nti nange nja kuyitirako wali nfuna ebyange. Kakati naŋŋamba oba ng'oyagala naye nga wali totambulirangako naye ku booda naye sitambulira ku piki engeri yali bayika nga piki wagikwatako ofunamu n'ensisi nga teweetaaga omusembere namusemberera ng'agivuga. Ku nsonga ya sipiidi yali mulungi ng'era asobola ogikontrolinga kuba agivuza ebbanga. Kakati nemugamba naye naŋŋamba oba oyagala genda kanku transport ogende tunasisinkagana wali nze kanve nja kukusanga awo. Olwokuna olwo lwennyini satu match. Yes, ku makya ng'obudde zigenda mu ssaawa 6 konze kale ne tugenda mu tawuni wali kali nabo ateekamu amafuta nampa ssente nampa n'akasawo naye n'akasawo kenteeka wano n'adidde essimu yeemu n'agiteeka mu nsawo emu eyiye nenyisigaza nezange neziteeka mu kasawo. Olwo nga initial wekyali ekigendera okusooka gwali ogenda wekka? Nze ngende ndinye takisi tunasisinkagana walina okunsanga nze oba nsoosewo musoosewo naye nga alina okunsangawo. Kati aba asimbula atadde mu mafuta konze naye ogenda kudduka nnyo nti asigenda kudduka nnyo ensonga lwokwambala siyambadde okwambala ebintu by'ababikers. Konze kati nkubuulire waŋŋamba dde okunvuga mu piki olwaliro tugende ffenna mpola mpola. Naŋŋamba luli tewali tudde ku piki wali genze konze toyambadde konze nedda. Naŋŋamba genda eka tisikoofu n'eggago ewaka zaaliyo konze nze ngende ekondeke. Waliwo akaduuka batunda Solonix binebyo. Mwaliwo obulenzera yennyini? Yes, mu tawuni. Mu trading center we tutera okwambu. Kashero wenyini kati waliwo waggulu awo batunda bugago konze kangule wali zigago ku sente ze lampaliza transport n'ezimu ze nali nsigazza oya zonna serengera zisigaza tugenda okukozesa nenga nengulako gago za 10 tano ne mugamba tugende. Angamba kale oba olemeddeko tula tugenda speed. Ekituufu twagenda si speed twagenda mpola tutuuka ematugengeje kali akatale k'olwokuna awo ku mabanda waliwo webale nnyo ntegeerawo bulungi nnyo. Kati atuuka engeri gye twalinga ntuddeko naye singa yali yekka yali asobola okuzoganya okukuyitawo n'ayimirira. Ayimirira ku ludda kyekye sayidi yekyemmanga omukono gwe tugirako okugenda e Kampala teguli kyemmanga yakuba eno waggulu eba blind spot watusobola kuyisizaayo ku mukono guneeno wekiri. Kati twali tuyimiridde nga waliwo kajjaamu ekituufu piki ng'eri mu sipiidi 2 ng'esirise eri ku idling. Emmotoka eyatutomera sigamba nti yali etambula wabula yali sayidi
olaba ekikubo ekyambuka Ematugga waliwo ekikubo ekyambuka ekyettaka okiyita mu katale yes ekiyita mu katale ndaba obulungi nnyo yali epakinze magisanga ng'eyimiridde kati olwaba ofe okuyimirira awo yasimbulira ekituufu emmotoka yatukuba natumbira mu bbanga nzi mukudda nakuba omugongo gunene nazikira okumala essaawa ezi essaawa bbiri Jakana yakuba olubuto kufuna gundi munda nayulika ebyenda kati bwe twagwa mu maaso netugwa ate kukuba etaliiko mmotoka nga neziva Kampala teziriiyo soko ndo kati nnyo bwe mwali nga temunasimbula waliwo amasimu ge yakuba abantu be yali awuliziganya nabo before nga temunajja ku lugendo nyinza obutakimanya nnyo ku lw'ensonga nti yali agenze bamuzeeyi yandika waka okusooka okulaba muzeeyi nze yandika waka nadda naŋŋamba lule tugende naye ate obudde ngeri gye bungenzeeko ngenda kukozesa piki naŋŋamba oyinza obutagenda kunza nange nabibadde njagala naŋŋamba kati kankuwe ssente nja kukusanga wali kati amasimu ekituufu nga bulijjo nawe osobola okukwata essimu yo n'oyogera naye kati nze atali ku ssimu sisobola kumanya oba ayogera ku kyabakitudde wali eri ku siini wennyini kati epiki emmotoka bwe yatutomera ekituufu kubanze ngeri gye navaako bayogera kuba nebogenda Ematugga message bagikuwe yaliwo ne story accident bagimanyi buli gosanga waliwo bandabako accident bagijjukira nti omusajja yajja kubanduulu wololo emmotoka eganye okusiba mbu makanika naye nga yasimbudde wali kuba ekituufu naye obanga emmotoka eganye okusiba ku sipidi kwe yatukubya n'enjala zetwafuna tekyandifaanaganye nga bwe kyanibadde emmotoka eganye okusiba mwamulabanga okumwetegeza kuba muga nti emmotoka mwagiraba nga yali epakinze yali ekoze eki nga yefudde makanika nga ayambadde n'akatabo ka makanika Jakana yamulaba nga tannaba kuvaako yagamba mu makanika ayambadde engatto y'amagye efaanana etya naye ekirala nti abaaliwo awo basooka ne bakwata omusajja namutwala mu ddwaliro twasookera aliwono yatutomera kaakati wajja abasirikale abayambadde uniform nga bayambadde uniform ne bajja kati abantu ne balowooza oba basirikale ba poliisi ne bakwata omusajja nemuteeka mu mmotoka banga yali TX nga njeru Prado nga mpya ne bamuteekamu ne bagenda kati bo bano abantu basigalawo balowooza poliisi yetuta omuntu naye emmotoka teyali ya poliisi teyali ki teyali ya poliisi kaakati ate wayitawo akaseera poliisi y'Ematugga ejja ku siini beebuuza ate bali babadde baawa kati nga nabo babuuza ebibuuzo ebipya ate nga naye ng'oli atomedde bamaze okumugjawo bamututte ne bagamba bino no byabuuza bipya ate bali bamaze okukola ki okubeerawo kati ne babuzaabuzi beera omusajja yajja mu ddwaliro yali Matugga yajja nampasitewolo eyo nga ntandise okudda engulu nangamba ekituufu kyaliwo ekiti kwe kunteerako n'ebidiyo obumu ebyali awo kati kwe kubifunako oluusi n'ebifaananyi mwabiteekangayo ndowooza kati nze bagenda okunzi emmotoka eweta buwesi eyali tagenderedde tutomera nadda ku sadiko togudde nayagala okujja okutulinnya ate awo Katonda watusaasirira netuyita nga tetuli mipiira gya mmotoka emmotoka netuyitamu kati nze bempitamu yansanga eno bega ku diifu Jakana yamukwatira mu maaso emmotoka netukulula okuva ku ludde ekapa ku gaazi nga tuli wansi era ababoda bakubanga enduulu nti gwokoze ensobi ate gwokulula gotta abantu wabona ekimotoka ekyali kivuye Kampala mbu gyekyasirikira gyekyamuyimiriza n'atuuka okuba nga ayimirira omusajja ono yali apakinze ku kidda ekikuba ekikubo nkimanyi ekiyita mu katale noyambuka eyo yesi nkitegeera bulungi nnyo so emmotoka yakkirira bukkirizi kuba mbadde manyi nti yandikkiridde oba neyingira mu bantu beeno ekyemmanga mu mukono ogwo terina gwe yakosawo kozifefe kafa bakosebwa yavuga emmotoka mu nsobi teyagenderera gye twandiise ensobi naye ffe twakosebwa fekafeka kuba bw'olaba position y'emmotoka eyo ndowooza tujja kudda kusintulabe ekikubo kiri eri bw'obanga obadde okkirira bw'obanga obadde okkirira bukkirizi ng'obadde oba olemereddwa okkirira bukkirizi n'oyita mbuyisa obudduuka obuli ekyemmanga yakuba ekyemmanga ku mukono yes kuba yali alina kujja straight bwati naye kali etuyita ensobi yajja naaweta natukuba bwe tuti kati ne tugwa nga tudda mu maaso naaweta okujja gye tuli nayagala tukola ki okutulinnya okututta wabula ate n'atuyita mu buyisi n'atukulula nze bagenda okunzija wansi ommotoka manyi nti bakuba bukubi jjeeka emmotoka nesituka n'emabega waliwo n'ekyuma ekimu ekyanfumita waneeno ne bankululayo buhoozi ekituufu nga obajjayo omuntu ne waba olaba bulabi oba ojjayo mayiti
ekitufu okukuba jeke okujjayo obujja omuntu obujjayo mayiti kwe kuzikira essaawa ennungi ezi nga bankuba banzuukusa omutima kati n'essimu zino zinalina mu kasawo tezaafuna buzibu era zitwajjamu olwayo n'essimu zenkyakozesa. Emmotoka yabakulula ng'ebazza ng'eno abadda Kapeka oba abadda ate ebbombowa yatukulula etuzza mu Kampala kuba yatutomera bwe tuti kati ffe mu kugwa twagwa mu maaso ate ku sayidi eno gyetali neeweta bwesi neeva ku kkubo gyetwagwa emmotoka ebeeremereddwa okusiba bwe beeremereddwa okusiba mu direction gye yali erina okugiramu era yali tukubye nga tudda sayidi zeeno yajja netukuba ate nga tudda sayidi zeeno wabula netugwa sayidi gyatali n'aweta buwesi mmotoka n'agenda gye tugudde n'addamu n'atukulula okwagala okututta kati nze bankuba essaawa ennungi ezi era navako wiikisi 2 nga oyinza okujja netwogera emboozi naye nga sisobola kugamba nti twayogera mboozi bwe tuti era olwo neyajja nkira nempulira nga obwongo bukumiwo neŋŋamba naye ebbanga linagudde ku accident mukwano gwange tajjanga kundabako nemukubira essimu naŋŋamba nti yabaddewo nampa n'emboozi twayogere nemugamba olimba era abantu bangi kati sikyabasalira musango tebajja kundabako bwangamba nti yajja newaba teyajja nsobola okukkiriza kuba navaako nati nga bajja nga nayogera nabo ne bandaba ebbanga linabeera mu ddwaliro ebiseera ebisinga abajjanga bagamba ddwaliro likola bukozi sente lule yafudde dda bali ku malya ga nsimbi nga tebasobola kukkiriza nti okyali mu nsi. Ebbanga linaviira ku ddwaliro nengenda nenzira ku kyalo balaba surprise kwa bampitanga mufu buli yajjanga nagamba oli embeera gyali mu ssaawa yonna akola ki afa naye ati munnaye kwagala kwa Katonda twaddeyo nga tuli balamu naye ate munnaye okwogera kwa Katonda onako Jakana yalina helmet ku mutwe teyayina teyayambala kubanga ekituufu obanga ovuga omuntu nga tayambadde nga gweoyambadde oba si bwenkanya gwekyovuga kiba kiti ekituufu teyagiina era yali agisibye ku piki ku sayidi eyo newe ogendayo webanga essaawa zino kweri erimenti ekyaliko ku piki yali nsibeko yali agina naye nga tagitaddeko aye tagitaddeeko olwokuba nti twaliko ffenna nga nze sijambadde ate yajambale. Nina emboozi nyingi gye nawulira eyali mu ddwaliro n'emu abamu bakyagyogerako abaagifunako kyova nninza okwaga ogikubuza kuba yali already ebimu mbiwulira mu public nti abamu balowooza oba ku information gye nafuna nti abamu baayagala waliwo abantu abaasindikibwa nga baayagala Jakana bamalirize mu ddwaliro gye yali. Nze mbuzi ngimanyi Jakana okusookera ddala waliwo abajja n'eddagala kati waliwo omukwano gwa Jakana yalaze okulaba ku Jakana atula kumpi n'akatanda nga kuli cupa yali mukwano gwe wali omumanyi? Mumanyi kubeera naye yampa emboozi eyo kati mu kujja nga atudde awo waliwo omusajja yajja nga yesibye akatawo nga yefudde omusawo waawo laba wamukuba akaama ng'akuba ono mukwano gwa Jakana nti wayi baatuwadde eddagala tuliteeke mu mpisa ate otuddawo onywa bunyumira musajja ng'amanyi gwayogera naye ye munne ndowooza bakoze ndowooza bakolo baali bazikola babiri nti baatuwadde eddagala tuliteekemu ate onywa bunyumira musajja ng'ayagalamu eddagala balikube mu mpiso mu cupa litambulire mu cupa ecupa eno ey'amazzi kati ono akyuka bulambalamba atunulire ono agenda okola si ye munne yaweta bwose n'atambula n'agenda oyo bwe yagaba information nti kibadde bwekiti ne bwekiti ne balyoka bateekawo ate mu mbeera ne batandika okuteekawo obukuumi ne bagala Jakana asobola okufulumako ebwe nabanga ali kumpi n'eddwaliro ne bajja nga buze okumujjanjaba oba n'ekirala nti muzeeyi natuteekako omusawo oyo musawo twalina nga waffe wali special nti ye wajja yawandiika eddagala lyammwe kati banange gye bakolawo abaana abasoma ensambya gye bali basoma nga bajja bajjanjaba mu kuba practicals bajja bajjanjaba naye nga dokita abadde yawandiisedde eddagala ly'omulwadde oyo kati bwekyalinga naye ate nga n'okubawo kwe oba engeri gye basinga okwetaaga ye kati yabangawo kati n'oluusi wabeerawo n'agenda mu kaseera kolowooza mwali mumaze mu bbanga ki mu ddwaliro? Olaba nali ntegeera zali ndowooza ziweze wiiki 3 kuba nze namala wiiki 2 nga mwendi nga sitegeera. So ekigendererwa kyono oba yali in case kyo kyali kyekyo yali atumiddwa bakuba empiso mu ddagala yali mu
oba kitwale nti eddagala lya oba yafudde accident naye nga bali baleese eddagala lya kumutta busi. Kati laba wagamba omuntu omukyamu we n'atambula n'agenda. Kyesamanya babaddamu ne bagezaako yadde bagezaako bisobola okuba nga tebyakola. Bati era mpulirako story emu mu kumuzaayo ekyenda bali balina kye bagezezaako okwagala okukola. N'afuna abamuyamba nti waliyo oluku olufaanagana bwe ruti n'akyusa eddwaliro. Bagenda okuddamu okuwulira nti ekyenda kyazzeeyo. Ne bagamba yali yatubuusa atya. So kyandibanga baweereza nga abantu ab'enjawulo nga obulamu bwe bali bagala bumaliriza nsambye. Ndowooza yakwe okufuna obusungu ne bamunona nga tannawona okwagala okumuwamba okumusiba. Kuba bagezaako mu bulwadde bonna okwagala okumukomya. Enkwe zaabwe ne zibeera nga tezirina ki lugendo. Kaakati kwe kusalawo okumunona nga tannaba nakuwona. Kuba bagezaako mu bulwadde kyagaana. Wabadde atuuse kituufu abadde awonye. Nasobola kugamba nti akyali mu mbeera newankubadde mu kumutwala bino eno yaddamu n'afuna pain ey'amaanyi. Ku kye nategeddeko nti okumutulugunya bamutulugunya nnyo. Ekyenda kye bali bagase ne kitandika n'okuddamu okugatulukuka. Yes, kuba nzijukira we bamukwatira nga 5 September yali ekyenda kyajje kiddizibweyo. Yes. Kati mu kumukwata engeri gye bamukuba ennyo y'ensonga bakina okuyimirira kwalemanga nga basitula okumuleeta mu kooti. Ndowooza bakuba bamanyanga kye bakuba n'ekigendererwa kye baliko. Ne bamulinnya mu bisambi ne bamukubanga muneeno. Kati kye namanyako nti ekyenda kyali kigatulukuse kye bali bamaze okugatta nga kisigaddeko akalebelebe katini. Tukiraba Jakana afudde naye teyakifaako ndowooza eddagala lye bamuwangira pain. Yawuliranga pain ne muwa akadagala ka pain. Kati n'okubaka ne yeebakangamu. Naye nga pain teyali nga yakisambi kyokka osanga ne pain yali mu lubuto. Naye nga tosobola kwimagininga oba kikirwaki. Kuba yali tasobola nakunnyonnyola kitegeera. Kati twakimanya ate Jakana bagenze kumulongoosa ne bagamba nti bagenze kumugyamu kulaba batwaye bwamusse. Kati yagendera kwalabira nti ensonga yali efaanagana bweti. Ne tukakasa nti bali bakubanga amanyi kye bakola ki kye bakuba. Omuntu olina obulumi mu lubuto ki ekikubisa mu lubuto. Bo bafanga bali bulumi bwe baakoonanga. Oba yatuuka n'agamba nti bannayo nzita n'agamba njagala ofe. Akuba njagala ofe. Ekituufu baalina ekigendererwa. Bino ebibuuzo tukyabyebuuza mu kapasite ng'eyo ow'amawulire. Nkyabuuza of course both the directors aba Chieftains of Military Intelligence CMI. Stories nyingi zetufunye, of course victims of torture, alleged torture abazze bava ku CMI. Naye ekibuuzo kiri nti bangi bazze batutegeeza nti allegations bazze bazisaawo eza torture. Jakana Nadduli bwe yagenda ku CMI era batukakasa era ne yavaayo ayogera ku nsonga y'emu. Ebyekyenda lule byayogerako si bipya mu matu gange era akatambi obuko obubiri oba obusatu bwe twali tusembyeyo okukola naye yali atutegeezezza engeri gye baamukubamu ne byagamba byonna bye baamutuusaako. Abaffe ba directors mulina okunnyonnyola up to now amaloboozi agavaayo bantu bayitirivu nnyo abateekawo allegations oba okwogera nti eriyo abantu abatulugunya abantu ne babajjamu enjala ne babakuba era kigambibwa ye Jakana yakyeyogerera n'obutambi tubulina nga nti mwamulinnyanga mu kisambi ne mumukuba mu lubuto ebikonde nti era ne mu drone bwe yakwatibwa kuba si kyalugambo n'omuntu yakwatibwa naye w'amawulire naye alina obulwadde bwe naye ate era ne mumukuba mu lubuto ne mukola mutya. CMI mulina okunnyonnyola department eyo oba gundi eyina ba directors bemanyi ababiri era maasawo nja kubaatuukiriza amannya kozi kiri mu public space. Ne mukulu James Birungi oli omu ku abo abakulira president yakulonda noza mwaka guno. I think mukulu James Birungi oli omu ku abakulira Chieftains of Military Intelligence. Waliwo ne deputy director naye mukulu James Birungi need to come out and explain. Mu January w'omwaka guno 2022 naku z'omwezi kikazaali 23 24 bwe watyo President Yoweri Museveni yappointinga Major General James Birungi nga Chieftains of Military Intelligence Director oba akulira CMI.
after Abel Kandiho tujjukire mabegako waliwo sanctions of course ezamuteekebwako naye era Abel Kandiho ateekebwako after okusinkagana kwa Paul Kagame His Excellency ne by then Lieutenant General oba Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Ebimu ku bye twawulira batutegeeza nti Muhoozi ebimu ku recommendation Paul Kagame His Excellency gyeyogera nti Abel Kandiho ajibwe mu CMI webanga ties oba enkwatagana ziddamu okugenda mu maaso. James Birungi Major General ye yadda mu kifo kya Abel Kandiho naye ne gye buli kati Motive Kasagga abamu ku baagendayo Jakana Nadduli n'abavubuka abalala bayitirivu abagenze ku Chieftains of Military Intelligence allegations we ziri mpitirivu abamu kuba ne Jakana yakiŋŋambako nti bwe yatuuka waliwo yali aleese nti ekyuma ekijjamu enjala. Can you imagine that CMI naye nga batugamba amagye ge gabeera Yoweri Kaguta Museveni His Excellency you're the commander in chief gwa commanding amagye but you appointed Major James Birungi is now the Major General and the Director of CMI. Naye you never condemned Yoweri Kaguta Museveni, you never condemned the actions kwa Jakana yavayo nabyogera n'abantu bangi bazze babyogera. Nalufenya yaggalwawo, these were the actions ezaali zikolebwayo, the torture, allegations of torture bakirumira bavayo ne babyogera era ebintu byali bingi. Now Chieftains of Military Intelligence, it is yet another tainted government body era bingi ebizze biwulirwa. So Major General James Birungi ndowooza maaso atujja bwe kiba kigwanidde era interview tujja ginoonya because allegations mpitirivu nnyo nti baleeta akayondo oba ennyondo ne bakuba mu biwundu bya okugulu kwa Jakana nga bakuba mu biwundu. Really, is that the information? Ennyondo bagita hama ya rabba. Yes. Kati akuba nga tagenda kuleetako buvune ate ng'ekukose ekuluma nnyo naye nga si ya kyuma. Bagita rabba hama. Kibanga kigundi kifaliso kiba kirabba nga bakikuba nga kiruma kyo nkimanya ate bamakanika kibaayo. Bamakanika kibaayo bintu kyebirala kuba bweyogera ku kyo okumukuba kuba yaleka akyogeddeko. I was told yali yakitugamba ekya okumukuba muno bwati. So bagenda ekyo mukitegerera mu wano nga bagenze mukolako postmortem report. Mwategeera nti awo twategeera nga ono gwe yagenda naye yamuliko bagenda okukebera nga n'abasawuliza tamanyi kikiri kunagamba ono nga abaddewo binti laba bwabadde afaanagana ng'ekyenda bakigattulula naye nga tumanyi kiri munda bula yakaba bulumi kituufu ng'obulumi yalina bungi naye ng'ekyenda kyagattuluka ng'ebiri mu lubuto tumanyi kikirigenda mu maaso. Embeera gye yalimu ey'obulumi. Bwe yakomawo biki ebirala byeyaku oba bwemwafu bwewafunako omwaganya okuddamu okwogerako naye biki ebirala byeyakugambako nga yakava mu kkomera engeri gye yayisibwamu? Ekituufu yayisibwa bubi naye waliwo bye sitasobola kwogera. Nkimanyi olw'ebyokwerinda nange nnyinza okubaawo newankubadde Katonda akuuma naye tomugezesa olw'okuuma kwe kati nnyinza obyogera ate nze kennyini ntandika kweteeka mu bulabe kansooka embeera nga bwendi naye ng'ekituufu ebyamuyisibwako byali bibi byali bingi kuba okutuuka okumusuzanga mu toyireti nga gyalira gyabeera gyasuula ajjukira yali mulwadde amaze omukuba omutulugunza takyasobola na kuyimirira obula nga ate mu toyireti nga gye balaba okumubeeza okutuuka lwe bamujjala omutwale butuntumula. Simanyi akaseera kano Munnayuganda ayinza okwebuuza oba abakulu abayinza okwebuuza kiki kyolaba buyambi kibola bwoyinza gwe nga gwe okwetaaga Bannayuganda bayinza okubeera nga tukwataganira wamu okulaba nga ate sinaawe oddamu okuyimirira ng'omuntu. Ekituufu obuyambi mbwetaaga ku lw'ebyobulamu nti nkyali mulwadde newankubadde obulwadde bukyandi munda wabula mbadde ng'abugambye nti kino omusawo n'aŋŋamba ojja kujja tukuba empiso bweti olw'okuba nti sinze mbadde nsasula asobola okugamba simanyi muwendo kojja gwabadde ateekayo naye nga si ssente ntono. Ekituufu n'okubeerawo
Jakana gwe mbadde nkuba ne mugamba leero sirina kyemisana nakutera akasente ku ssimu oba ka wiiki n'obeerawo tetulina nnimiro waka sigamba nti Jakana abadde n'ebyobugagga wabula tubadde tubeerawo nga yakola yetulya nga yakola yekka yadde nga abadde alina abaana bangi balabirirako naye ate olwaleero nza gwabadde asinga olabirira ate nga ndi wawaka olwaleero nkyayinza okukaaba ennyo osanga balabirira bakyayinza okuba nti balina gye baddukirako naate nze sirina wakuddukira walala ekituufu embeera y'obulwadde embeera y'okule n'ey'okubeerawo nali namugambako nti njagala agenda mu galagi kuyiga kanika nga sente agenda zimpa ez'okugenda mu galagi naye nga sente za galagi nina okubaako ekyokulya kubanga obugenze okuyiga tosobola kubaako n'oyiga ne batandika okukusasula tekisoboka mba n'okulya nina okufunawo okusula n'ebyokukozesa bya bulijjo kati ebyo era ayogedde bwogezi kujya fees kankiyite fees naye nga nobuno obulamu babwetaagisa olwaleero nnyinza okugamba nti mbyetaaga naye neŋŋamba nnyinza obutagenda mu galagi olw'ensonga nti ebyetaagisa nnyinza obutabifuna nga we mbyetaaga neŋŋamba kanfuneyo akalimu akalala naye olwaleero sinnabakalowoozaako kali waka nsobola okugamba nti ngenda kukola kuba n'ebikozesebwa amaanyi nga byamaanyi so waliwo emirimu gy'otakyasobola mu kaseera kano we tulya yes waliwo emirimu gyetaagisa amaanyi amangi kituufu sisobola kuba ate walizeeko emabega wano twali mu kumuziika ono omusajja we yakolera obukyankalamu oyo majjambere kati mu kutaasa ate awo nakozesa amaanyi kubanga nali saagala mbeera mbi kutuuka ate mu lujja lw'ewaka kati nembeera mu kubataasa naye navaayo ekifuba kino nga kinnuma naye ate nga bwewunya amanyi gaali simangi bubula kusindika busindisi bantu kuva ku musajja kuba ate ebyokugamba nti tubeera mu ntalo lwakuba ndi muvubuka nti tubadde engeri gye mbadde nga nkola ku jimu nga sinaba kugenda mu gundi kati embeera y'okubaawo nti waliwo ebikyankanya mba sigitabula okwagala okugezaako okutaasa kati nagenda nerabidde obulwadde nengezaako okukozesa amaanyi nempulira muno mu kifuba nze nanga zino enkovu ninga abadde azibambulako nga zinnuma okamala obukama zikyatwala ebbanga kati ogenda mu ddwaliro ekituufu ntuuse okudda mu ddwaliro naye simanyi n'entambula esobola okumbula kyekituufu ate newengendayo mu ddwaliro omusawo tasobola kukolako nga bwe yankolako luli kuba kimanyi bulungi gwe yali agenda okubanja taliiwo kitegeeza mba nagenda nakashi mu ddwaliro kino ekigere ekyange kyavaamu egundi ekinywa ekizanyisa buno obugere obutono kati awo tebateekawo nnyama ne bateekawo egundi newajja wano ku kinywa wenyini newajja ennyama nga jayezimba okutuula ku magumba kati ennyama yebadde tennawona kuba nsonga nti oyinza okuba nga wona kyeddamu kubanga kyesima omusawo namubuuza nagamba nti ennyama yennyini nyi yebateekako tennaba kuwona kutuuka kwezimba kugatta bbo eryo kati ebbo eryo ndi ku bulabe buli bumuntu ngamba nti sigenda ddiwa bujjanjabi lisobola okunzalira kubanga liri kugumba kwennyini obukyafu lisobola okuzaala kansa oba ibanga bulwadde kyobulala kati ate nekindeetera okutemako okugulu okutemako okugulu so kyetaaga obujjanjabi yes nkyetaaga obujjanjabi olwaleero simanyi gundi biru gyabadde akozesa mu ddwaliro babula Justin ogubadde ogwange nti nfunyemu embeera bwe nti kangende mu ddwaliro omusawo n'agamba ojja kujja nkukolinga bwe nti ebbanga litalira mulundi gumu nga simanyi ateekayo sente meka kibaawo kitya kuba badde n'akagatto ke mbadde nina okugula ngafutange baliwonye akagenda okunyiga ennyama eyire mikola ki kuzimba kamitwala 3 mwegi tekanaba kugwa abadde yansuubiza okutunga balinda mpone ennyama tuuka okugitungamu okutu olwaleero nnyinza okugamba ndi mu bbanga kuba ye kennyini abadde agenda okunteekako okutu olwaleero taliiwo ekituufu mbanga asigadde mu bbanga katujje tuwumbewumbe program Uganda yenkya okyayinange muzukulu wa Gamuga Moses Wamala zino ze zimu ku zi episodes nabategeeza eyasoose noza mwagirabye nga kumpi ebimu ku ebyo byenjogera era tukyawa episodes nina bintu bingi bye tutannayogera there are a lot of things bye tutannabagamba ku bulamu bwa Jakana Nadduli n'okufa kwe ebyo ebintu ebibiri bikulu
naye twagadde nnyo tusooke tubategeeze mu kaseera kano kiki kye tuzzaako era kye tuzzaako mu maaso awo munaku 2-3 tujja kukirangirira ne muzeeyi Haji nja kuba naye okubategeeza yes Jakana Nadduli yagenze omukamamu omuzimirembe naye byabadde okuloota kwabadde alina oba okwolesebwa the vision and missions zabadde alina zigenda kuddawa so tulina ate kyetuteekateeka ne twaga tukifumbe kijje bulungi Jakana Nadduli yagenda okufiira nga kumpi tuli ebitundu 7 ku buli 100 okuggulawo omukutu guli bye twali twetaaga ebimu nga tukyabisonda okubifuna yes era twongera okubakakasa nti gw'omukutu tugenda guggulawo ekirinnya tugenda kujja tubawe official communication mutegeere Nadduli bwe tugenda okutandika na butya bwe tugenda okubeera nga tutambuzaamu emirimu gye gyasigala nga tekiwedde nkyali ne mutabani we Lule Abdul ono yafuna naye akabenje nakuzomeza 3 mwezi gwa 3 omwaka guno gwennyini 2022 yatunyonyodde byonna ebyaliwo ebyagenda mu maaso naye nga tetunadda wali ku kiki kyosobola kukola kaakati Jakana we wafiiridde nga tumanye omukulu ono yamuwawaabira eyabatomera wafiiridde obadde omanyi process okay ddala lyabaddeko okulaba nga omusango ogugguka era nga babaliirira wawa abadde kati abadde akubira omusajja naye yasooka mukubira mu buntu n'alimu okwata essimu bana yamugamba kyamugamba najja kola teddamu mukwata n'agenda n'awawabira ku poliisi abapoliisi ne basigala nga bagamba bamunoonya tebannaba mufuna kaakati ekyaddako yali ali kuteekateeka mpapula agende direct mu kooti nga ejja okukola ki okuyita omusajja oyo naye ate era bikomye mu kkubo beetha wensobola n'okugamba nti omuntu yenna asobola okutuyamba najja ng'asobola okunyamba of course kuba nawe oli part of abantu abaakosebwa nsobola okuyimirira ku lw'obujulizi nate sina fund gye nsobola kuteekawo nti nina ssente weziti oba nina ssente weziti waza tusobola kyogerako nga kiwedde naye olwaleero nsobola okuyimirira mu bintu byonna so omusango nawe ogamba okyasobola okugutwala mu maaso yes kisoboka ate ebivune mbiyina kuba wali naye buli kimu yes kati omuntu yenna basobola oba balooya basobola okujja netumaliriza omusango nja kuyimirira mu bujulizi ebisigaye tunabiraba ndowooza nga era tumaliriza omusango kuba kati saa zino tewali bwenkanya era noonya obwenkanya wakati mu kututomera mu tukolako ensobi Jakana yabadde abunoonya nga buli kimu kiri gyali saawa za kati avuddewo kati tubireke tutunuule butunuzi oba wabadde akolera ku ebyamateeka obadde omanyiwo waakolera offices babadde bakola ne Nabukenya yes okay abadde bakola ne Bannabukenya nga wakyakola mugundi mwoyo gundi mubali nga tannaba kufuna yiye personal nga bakyali mugundi eyo nenga obadde omanyiwo location physical obadde omanyiwo like yali yakutwalawo okwo no mbadde sigenangawo naye nga ate office yesu sinza kunyonyawo ezina ate mumanga nkifunye nsobola okugamba nate nga abadde yesalina mu office mwebakolera so oli ready era oli willing nti wabeera nga ofunye banamateeka abasobola okudda emabega musobola okupasuwinga omusango bulungi nyo nsobola okukikola tudde wali nga tumaliriza kuba ndaba embeera y'obudde eyagala kukyuka tudde wali ku kyosobola okukola kuba kituufu olina okuyimirizaawo obulamu olina okutambula mu bulamu obwa bulijjo kiki kyolowooza essaawa eno kuba munauganda asobola okubaayo nze nga wamala sikkiririza mu kusabiriza nakola kutya naye omuntu wabeera nga avuddeyo aga nti nsobola okuteekamu kino nzi tusobola okukuyambira wano eno wenjagala tulambulire nti kiki mu bulamu kyofiiri nga kyosobola okukola munauganda bwabeera nga akukutteko kuba tulina baganda baffe abadde bayimiriddewo ku lwa Jakana Nadduli olowooza basobola kukukwatako batya era olina kirooto ki olwaleero ekirooto kyembadde nina ne gundi kyembadde nina munda ninamu gundi emirimu ebiri gye nsobola okukola naye nga newankubadde mbadde nsinga kwagala kiri naye wekibanga kiganya olwokuba nti obunafu bwajja mu mubiri ekyamakanika kati kyensobola ekirala kwe kugira enviiri saluuni ez'abaami n'ez'abakyala n'okusiga enjala pedicure and manicure because wenabeeranga kusoma nabeerako ku technical natolokanga ne mu kirasi n'ŋŋendako eri ate era mu covid okusiiga enjala n'okusiba enviiri zino ez'abakyala nga okola zi dread z'abakyala okay kati nagendangayo
era mu covid awo waliwo saloon ewo obulinzi bayita field house mu covid mu kubanga twali tunabyakola era nenjogera ne kojja nangamba bagenda ogira okola era nangamba omwami we yali asala enjala nembeera nga mbiyiga kati olwaleero nyinza okisitula nengamba nti akatukozese saloon nga otuyiya naye nga kiri sijja sobola saawa gino kikola olwokuba nti ndimu obunafu mu mubiri kituufu nsobola kwagala kola saloon kwagala kukola saloon nga egatta abaami n'abakyala. Yes, egatta abaami n'abakyala nga tusala enviiri tusiba n'okusiiga enjala n'okusikurabinga. Oh, okay. Yes. So ky'osuubira nti essaawa eno oli omuzira kisa bw'abeera nga akutaddemu ensimbi osobola okutandikirawo n'ogaa nti nsobola kuba ti kyo nkimanyi nkisobola kozi kati ne baganda bange bwe tubeera mu mbeera ey'okunyigirizibwa olwalirawo tusobola okufuna chansi nengamba mujje tutandikire wano eno abasobodde kuba tosobola kumulita n'omujje batasobola n'omuteeka mu byasobola kakitegeeza mbanga afunye kampani wensobola okuyambirako n'abantu abalala kuba sisobola beera mu oyagala saloon ene ya okugamba wemplaying oba owe ne banno babavubuka banneemirimu abalala mukola sisobola kukola mu nzekka nze nsala nze nsiba nze nsiba enjala kati kitegeeza noonya abo abatalina mirimu ate nga bamanyi bwe tuba tugenda okukola nabo osanga Katonda asobola tuzimbulukukizaawo ne tusitula ekyo ne tukigaziya osanga ne tufunamu n'ekinene ekisingako awo. Okay. Yes. So bannayuganda bannaffe abali emitala w'amayanja nammwe abali waneno tukkiriza nti bingi byombadde obettofa lyombadde mutadde kusula amayanja Jakana Nadduli kaakati mugenzi taliiwo naye mutabani ono gwe yali oba gwabadde naye ebbanga lyonna lyamaze mu bulamu bw'ensi tusobola ndowooza okulaba nga tutuukiriza ekirooto kye ng'ate era n'eky'abaana tetukirekereredde okulaba nga abaana bayigirizibwa oba basoma okugenda maaso okulaba nga babaako nabo ekinjawulo kye babeera mu nsi okubakwatako omukulu gwa Jakana Nadduli gugende mu maaso nga tegufudde ttogge mu nnaku ntono oba mu myaka emitono gy'abadde ku nsi. So enamba za lule nja kubeera nga ezo ennyini z'olaba osobola okubeera nga okwatagana naye oba in case of anything musobola okubeera nga muwayaamu. Mbagamba nnyo nti anyo kibategeeza nti bw'obeera olina omuntu gw'oyagala okuyamba bugwendeese weba mu byansimbi nkusaba toyesa nsimbi zonna ku ssimu yange. Yes, it's not just nti sirimu enkanyo oba nakyo amazima naye njaga zigende directly eri omuntu for better accountability. Yes, nti bw'oba ogenze mu company kufuna transaction history ate otandika ezimu zajjere nazajjeri no kiba beta zigende ku line emu era mujja ziteeka ku namba y'essimu ye eyo yennyini era n'okwogerezeganya naye musobola okubeera nga muyitaawo enewange just in case oba tomufunye batokoze otya osobola okubeera nga at least nga ye last resort gyosobola okubeera nga ojja tubeere nga tuwayaamu. Haji ali mu mbeera ki essaawa eno wetwogerera? Embeera ku nsonga za Haji yannaku nnyo naye ate Haji musajja mugumu. Obugumu bwe njogerako bwe tubeera nga tuli wano twogera nze naawe Haji asobola okukakasa nti mugumu. Obunafu bwa Haji ngali yekka kwegamba musajja mulungi ku pretendinga mbeera naye nga obulumi we buli kwegamba waneno kizibu nnyo okumulaba n'otegeera nti musajja munafu nakina ye bwabeera musajja mulungi mu ku pretendinga embeera ekituufu omutunulako n'ogamba ye mbadde sikusuubira kufaanagana bwoti naye muweemu essa eddakiika 2 nga toli naye Haji olabira nti kituufu obunafu we buli ekituufu obulumi bw'omwana. Lule omuntu gwobadde naye otambudde naye emyaka jula naye weegumya otya osobodde otya okwegumya biki bye weenyigiramu kugaa nti kuba of course stress esobola nayo okutta n'okweraliikira n'okukola kutya oyimirizawo otya obulamu okwegumya obwongo okubeera nga tebuli focused ku kintu ekyo memories na buli kimu? We neegumiza nze nsobola okulabawo nti ebbanga lyonna tubaddewo nga tusuubira ekisobola okuddako era nga tubeerawo ne Jakana ne twogera ku mbeera after singa kizzewo ekiti kati ebbanga lyetumaze nga tukyogerako era nga tukirowooza nga tukisuubira kisobola okunziba mu mutima ate ne kingumya bugumu ekingamba wa yes kizze kiruma nate kati tuba twaguma dda mu mutima oluusi tuba twegamba dda nti kijja kubaawo oba twesuubizako n'okwesuubiza nti woliba osoose ngenda kola ntya
ate gwe ogenze tugenda kukola tutya. Okay. Kati mu mbeera eyo okaaba nti agenze nekijja after n'oguma n'ogamba ekyazze kyalubeerera teeka lya Katonda tegenda kusangulibwawo ne tudda ku byawe twaga nti onsoose busoose nanga akaseera konna nkwegattako naye ate obanga onsoose eyo ebisigadde ku nsi ngenda bitambuza nti bibadde olina otambuza ebimu bibadde yagala otuukiriza nsobola obituukiriza bye mba sisobodde Mungu yanaakola nze sijja kukisobola kugamba nguma lwakuba nti tuzze ebbanga lyonna tukyogerako tuzze embeera tugibeeramu tubifudde emboozi n'obulumi tuyisemu wakati waffe ababiri busobola okungumya kubanga tulaba accident olwaliro ffenna gye tulaba nebanyumizaako ntwasulanga ne ku nsiko wazira nga tosobola lwakuba nti twagala naye nga tuyokeka tutta naye nga tumanyi essaawa yonna tebasobola otuvumbula kati sobola okuba nga eyo embeera esobola okungumya ekigumya haji lwakuba nti oba bayitako mu ntalo babira binaku etaano kati ffe babiri buli omu alina ensonga ze zimugumya n'omutima guzimba atya okubanga mugumu. Bubaka ki bw'oyinza okugamba bannayuganda obusemberedde mu puroguramu eno? Obubaka bwensinga okugamba abatuwuliza n'abatulaba essaawa zino obubaka bwensembayo neetaaga buyambi kyekituufu twetaaga obuyambi n'ekirala obulumi bwa Jakana bunnuma na Jakana badde alina legacy gyazimbye wazira obanga waliwo asobola nga asobola oyimirira sigamba nti asobola ofaanana ne Jakana ng'asobola okuba nga Jakana legacy Jakana wabanga badde asobola okutwala oba emirimu gye mu maaso nga yeegasiye nti abadde ataddeko foundation tulebe busi tuzimbeera tulabe nga tutuukiriza emirimu egyo kuba Jakana atandise emirimu nga si gye yagikola yekka aba takikola ku lulwe yekka newankubadde abadde ayagala eggwanga lye naye abadde alyagalirawo munnamu abalyagala kati gwe omulala osobola otandikira awo n'omulala natandikira awo nti Jakana agenze eggwanga teriweddeewo embeera esigaddewo oba mbi oba nnungi eggwanga oluba liri mu bubi lyetaaga kutereeza tulitereezezza tutya mu kubanga Jakana taliiwo asika otandikira awo tumalirize omulimu tuleke muleka Jakana agende bugenzi tulinde Jakana omulala gwe banaazaala tutandikira awo butandikizi foundation gy'abadde akuze tugatteko bugasi tumalirize omulimu ogwo tulabe nga naffe twenunula kuba tulinga bali mu buwambe ye lule out of course tugenda kubeera nga tetusukka wano tujja kubeera nga tetulaba programs endala ze tugenda okubeera nga tubatuusaako okwongera okunyikiza enjiri Jakana Shaman gy'abadde abuulira saako n'ebintu ebitali bimu tujja kufuna of course ne Muzeeyi Haji n'abantu abalala okwongera okutegeera legase ya Jakana Nadduli bwegenda okugenda mu maaso atakuumira mpeera bankuumire nsigadde nze muzukulu wa Gabu nga Moses Wamala mu maaso awo nnaku 2-3 tujja kubabuulira ekiddako fuli n'omukutu omulala biki bye tugenda okuzzaako enteekateeka nnamutayiko wa pulaani yonna mugitegeere era mugimanye bulungi. Ayi Katonda kuuma maaso moogi. Uganda y'enkya.